Esibe Buterevu government eno we yali ejja mu bukulembeze oluvannyuma lw'okukwata emmundu ne President Museveni banne 27 ne bagenda mu nsiko oluvannyuma lw'okukwata obuyinza oba okubuwamba balina ensonga 10 ze baatulako wansi ne bakkaanyaako nti kakati ke tubukutte ebintu bino tubiseeko nnyo essira ekisooka demokrasiya ekyokubiri ebyokwerinda ebitebenkevu oba eggwanga ettebenkevu consolidation of national security and elimination of all forms of secretarianism, defending and consolidating national independence. Kweganga eggwanga nga twemalira nga tusobola okweyimiriza nga tetulina na kyama nnyo oba magage oba betudefendinzeeko ennyo. Eyokutaano, building an independent, integrated and self-sustaining national economy. Kwegamba nga ebyenfuna byaffe nga tetudepending oba tetwekwata ku bantu balala nnyo nga ate bisobola okubeera nga bitumizawo okumala ebbanga obanga biri consistent oba self-sustaining. Mukaaga, restoration and improvement of social services and the rehabilitation of the war-ravaged areas. Musanvu, elimination of corruption and misuse of power. Obuli bw'enguzi n'okukozesa obubi amaanyi oba obuyinza oba office. Yes, number 8, redressing errors that have resulted in the dislocation of sections of the population and improvement of others. Cooperation with other African countries in defending human and democratic rights of our brothers in other parts of Africa. Number 10, following an economic strategy of mixed economy. Mukulu Sulaiman, byonna bisomye okujjukiza mu Uganda ayinza okuba abadde tazimanyi wabadde yazzeerabira wetugende mukumulako ng'ogamba 10 points program kasita baazivaako bwe bati akabaate we kaavira ddala awo. Bayibuli yakugamba nti ekyennyala we kyatuula watukuvu oba we kirituula watukuvu ensi eritabanguka. Ebirowoozo ebiri awo si bya Museveni ng'ogwo by'Abannayuganda abaali bayingidde ekintu ekyo. Naye obukafiiri bwa Museveni kwe kubuuka kwebyo n'ateeka mu ggwanga amawanga, n'ateekamu amadiiri, n'ateekamu omukwano. Wano mu balabe ennamba emu benjagala okulabula Bannayuganda bannange naddala Obuganda okutwalira awamu. Teri mulaba alina bwakabaka bwa Buganda nga Museveni. Taliyo. Teri mulaba ali ku bwakabaka bwa Buganda nga muntu Musaayi Munyarwanda gye tuli. Ani yakomyawo obwakabaka wa Museveni? Okubuuza ssebo, njagala kubuuza nti singa nga otonjiridde amazzi n'onjokya n'ompa eddagala kubiri neebazaako kiriwa. Kyoyagala okuntegeeza twazza obwakabaka nga twali eno tutudde ng'Abaganda ye Museveni abutuyiraawo. Oba bakitaffe Baganda baffe be baafiirayo. Okugotulaganga omukwano mu myaka 34 n'otegeeza nti gweoyagala obwakabaka nga tukubanja buki nga batukuba n'amavivi mu byoto. Oyo ye mulaba asooka nnamba egi. Mu byenfuna by'oyogeddeko awo njagala otunuulire ku kyayogerako ekyokugamba middle income status. Wano Ssekabaka Muteesa yakulagiranga mu ebintu ebyo limu omusirigwo ogwa gavumenti n'ogwo ogw'ensimbi. Naye nga byonna ebirolima bya mitwo bibyo nga tekuliiko kiki. Eyo yali middle income status ey'okujjayo Abaganda ne Bannayuganda okutwalira awamu. Olwaleero bwazze ate ebiriwo byebifa emmwanyi ze twalina tolabako n'ekiriwo. Kasooli eyo yalina bino ebitooke byava e Buganda biryankole. Buli kyolabako ekyali badde kitambula pamba tewaliwo n'eki gwakutegeeza nti tutambula ng'era economy ekyuka. Wano tetunnaba kufuna mu Africa most wano mu Uganda ng'oggyeko enkola y'obwakabaka. Tewali mukulembeze yazze agatta ebintu ebimeka ebibiri. Twafunako omukulembeze Amin yayagala eggwanga lye ate abantu n'abasuulawo. Ate ne tufunako abakulembeze nga batambulirawo. Tetunnaba kufuna mukulembeze agatta ebimeka ebibiri ayagala abantu n'eggwanga lyalitambulireko nga sifeya y'entunula ne status y'abantu etambulira ku ggwanga n'ebirowoozo byabwe.
kagama abantu eggwanga lyali agadde ate banyarwanda banne yabasuula eri eggwanga azimbira ba Europe naye bombuuza nti status y'abantu bo bagwana ne kwekyo kyotambula nakyo noono bwafaanagana mu ebyo byonna ebiteekeddwa ositula omuntu wa wansi tekuliko n'ekimu. Uganda ggwanga li resourceful tetulinaawo nsonga lwaki twewola population bwe bugagga obusooka Buganda erina abantu gwe tusseemu economy ogyemu emisolo enguudo tujja kuzizimba amasomero amalwaliro tontegeza ate kumbereka musolo ng'ate gwonsibyemu obwavu ebitundu 99 ku buli 100 pulezidenti w'eggwanga ne bw'otunula mu act eyogera ku ye eya Fountain of Honor Act kikutunula ne kikumala nti ebitundu 99 ku buli 100 yabasibako obwavu ate era yabateekako obugagga. Bino byemulala ne bagundi ate lwagize ebya kisiru kwewugguusa ye yatusibyemu obwavu bw'olaba eggwanga linaakula litya ng'ate ggwe oli mwavu mwoyo ne bannayuganda bafudde baavu. Kale bino byemulaba ebitambula bali aba people power be boogerako NRM bwe beeyina akatundu aka kagamba we shall redress all the errors committed the past regime buli lunaku oluyitawo nga NRM gwoli mu gavumenti kitwale nti that is a past regime. Tereza so tewali njawulo na tetolinda gwe kuvaako buvi buli lunaku oluga nti yesterday ebeera past tandika okutunula demo gambe we are now redressing oli bwe yagamba nti n'okutunula lero byonna mbizizza bujja naawe ddayo tunooliremu ebyo mwayogerako 10 points program nga tonagattako birala tutereezezza tutya eggwanga nga tulizizza bannannyini baalyo oli kyeyogeddeko bameba paalamenti wano tufuyiddwa paalamenti yaffe nga yalibadde opposition nambegi emu naye Museveni yasooka kutta bameba paalamenti n'abalwaliza ddala completely naffe abalonzi eri olw'okuba nti tuli mu mbeera mbi abajja ne tutatunuulira integrity tutunuulira wealth ensawo yegamba ki ebyo bye twaliko mu nkola y'obwezi obwakabaka wano kyetulaajanira nti Katonda nze kyensaba bulijjo ku bibiri atukolereko ekintu eki Museveni bw'aliba si wa kukyuka nga akaseera kakasigaddeyo si wa kutugasa amututtire buttizi ekyo kigambo Sulaiman okwo kusaba buyinza bwa Katonda gye tusabe ffenna tulajaniraani ekyo kigambo kinene Katonda ate kinene ani atagenda amuwangaza alabe obuyinza bwe kiba kinene sokononye Katonda yateekerawo kyakola obubi ega nti oyo yenna yesitta z'omwana omuto kimugwanira sibweko ejjinja anyikibwe mu nnyanja olubengo oba ogenda kudda gwe bw'otunulira ebikola Museveni byakola olwaleero asibiddeyo baganda be lwaki bw'otunula mu byalo gyonna gye tulaga buli akoona ku munyarwanda yenna amulabanga mbwa lwaki bikolwa biri kubigoberera eggwanga tulize tulitunuulire twalibadde tutambula tutya nga tutunuulidde eddiini totunuulidde mukwano totunuulidde ki wadde Oluganda individual merit people power abamu gye basimbako essira gye bagamba nti kyekiseera okutwala obukulembeze mu maaso oba okutwayesuubi ly'abantu abasinga essaawa niwetwogerera ogirowoozaako kyera okkiriza nti kyekituufu yessaawa okubeera nga twesiga muvubuka Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyo kiri wa Katonda ffenna gye twatwolekeza obwanga nze ali wano sinza kukuwa determination kutegeeza nti ono yasinga wabula tusabe Katonda tumugane tutereerezeemu nze ssale yange ekugamba ono waaba taliiwo ngera taliiwo tutegeera n'akaseera kasigaddeyo talina makulu gye tuli Katonda mutwangwiza omutwale kubanga talina bulumi mu lutalo teyafiirwa obusungu si bungi ojuliza nnyo Bible tosonyiwa na kusonyiwa ate gwe ani yagamba okusonyiwa weekuli okwoyo asobola okukyuka Katonda yateerawo etteeka akola bw'ati mu motte lwaki tunenyanga tteeka eryo okuva mu Bayibuli naye wano we tuli olwaleero tugamba ekintu kimu reformu zonna ezinaabazizze zibe nga zitugasiza wamu oba wa people power yawangudde akatundu kano akali mu pati ya NRM kamugattirako tekayinza kukola ku pati yokka ya NRM ne kalekayo bali akali dressing all the errors committed by the past regimes no yazze atandike kulongoosa
alaba atya ensobi eziri wano twalibadde tutambula tutya kyekigwanidde mu ggwanga lyaffe kyekitusibye naye ono bwe yajja teyategeera na bayibuli yaalimu newankubadde boogera bukristaayo naye mulabanga musamize kanzijeewo Tamale Mirundi ensonga y'abantu abazze baagala okukyusa eggwanga lino Robert Kyagulanyi Ssentamu mu 2017 yajja ku ssiine tumutegeera mu byobufuzi amazeewo bbanga ttono nnyo. However mu bbanga liri eribaddewo tuleba John Patrick Amamba Baziba, Norbert Mao, Dr. Kizza Besigye. Now we have another face etali nti gye tumanyidde eri mu side endala ezze kati mu byobufuzi bino ebiri partisan. Lieutenant General Henry Tumukunde wabadde ne Bobi Wine era yagamba Tumukunde akkiriza nti alina okukwatagana n'abantu bonna wamupasiiviza otya era asobola okutwala eggwanga mu maaso era yes okukwatagana okwo olaba kwandibadde okulaba nga akwatagana n'ababaddewo batwala eggwanga mu maaso. First of all General Tumukunde si asoose okuvaayo okuvuganya mwami Museveni. Tuzze tulaba ku General Sejjusa, tulabye ku bantu ab'enjawulo ababadde nnyo ne mwami Museveni gye lyabalamu wano Honorable Mama Mbabazi naye yavaayo. We nawulira amawulire ga General Tumukunde naseka n'okuseka. Nosanyuse obanga oseka musesi? Naseka mu nnyiike ey'ekitalo neŋŋaayi Katonda ono wano eggwanga lyaffe we lituuse n'ogamba nti omusajja abadde minisita wa security ng'alya mu kimu ne mwami Museveni tebamutumira mwana mu bisenge gye bateeseza ebyokwerinda by'eggwanga lino nga mwami Tumukunde y'omu ku babadde balina ebifo eby'amaanyi abali very influential. Lwaki mwami Tumukunde teyamugambiraawo nti ssebo ow'ekitiibwa kino na kino tekitambula bulungi naye olugero lwe lumaze okukyuka bwe ruti n'abandoozanga ebyokulya takyafuna bulungi n'agamba nti omusajja ono kanzigyeko abasirikale balekerawo okukozesa Abanayuganda nga ebyokulwanisa. Sirabayo mwami Tumukunde kyagenda kwongera ku struggle ya Uganda n'opposition ya Uganda. Wano Mama Mbabazi yajja Honorable Mama Mbabazi n'endaba abavubuka ne baleka okukola ne badda ku Honorable Mama Mbabazi era yamanyi Museveni ku luno President Museveni agenda oyo abadde yingini kati mwami Mama Mbabazi we twogerera kati yazzeeye wake wa mukamawe gye bali ebitafu gye balya n'emmere kati sokano kazanyo kati nze mukulaba okwange General Tumukunde bw'abanga yali willing seriously nga yagala kuliberating eggwanga lino toyinza kumala kugaaya kikajja ate n'okikasuka. General Tumukunde tali musopo nze siraba musopo President Museveni amaze omukozesa. In fact General Tumukunde kye yandisoose okukola kusooka kwetondera bannayuganda bwe yali minisita wa security ebikwekweto CMI ISO ne poliisi bye bakolanga ku bannayuganda okuba abannayuganda okutigomya abavubuka abaana abaalinga mu makomera nga General Tumukunde oyo gw'olaba ye minisita wa security. Ebijambiya ebyatigomyanga abannayuganda ne bisuza abannayuganda ku tebuuki General ye kye yakolanga kwewanga amagye ne yeeyongeza abakuumi nga Abanayuganda babonaabona. Tosobola kumala kufuuka Pawulo ate n'ofuuka Sawulo nedda. General Tumukunde talina kyasobola kwongera ku struggle ya Uganda. Nze mu bigambo bibiri beeraliikiridde Bobi Wine kubanga Bobi Wine ye President Museveni nze ndaba amagezi ge gali nti tasobola kuyingira kalulu nga tayinaayo baali nabo. Bano gwedde manju tuzanye Nigeria kyafa kalulu wekanaggwa amaladdeyo bali ebitafuttafu. So guno gwe muzannyo gwe gumu gwe twalabiramu Japan. Guno gwe muzannyo gwe gumu gwe twalabiramu Mama Mbabazi Honorable abantu ne bagala leero kiwedde oyo amanyi Museveni yamubalira ebitabo najja na disorganizing opposition era General Tumukunde okujja mu kiseera kino nga akalulu kabula myezi kujja ku disorganizing opposition. Abantu bajje bamubeereko amawulire gadde ku General Tumukunde amaladde wa mwami Museveni. Omuntu yenna eyalwana mu nsiko ne mwami Museveni tewaliwo fundamental issue yawudde mwami Museveni ne General Tumukunde mu opinion yange teriiwo. Islamu America ne yatula komenyo wa Iran lwaki baganya okukkiriziganya there is a fundamental issue Busiramu
kati mwami Tumukunde biki byakuba ku mmeeza abadde tabirabanga ali eringa batugamba eri tebawuliriza nsonga enale mutawuliriza ambadde manyi nti yali mu bifo key positions ebisalawo General Tumukunde abadde mu key positions mu government ate osoma history is a man of controversy yo musajja godiringa naye abantu banakutrustinga mirundi emeka. Trust is like a virginity, you lose it once. General Tumukunde bwe buzanyi bwa badazanyi so banadde okuddisa abana Uganda tu bave ku Bobi Wine badduka nedda abali mu struggle bamanyikiddwa. General Tumukunde ababadde mu struggle bamanyikiddwa. People power efiiriddwa abana mu struggle, abana ne bafa mu kyeyononero paka nakati ne police tepulumyanga report ya muwala gwe bakuba amasasi Rwita. Omuvubuka gwe batidde omwana w'omusirikale wane Nansana police tefulumyanga report. Kyekiseera kye tulimu. General Tumukunde bw'abadde minister wa security ng'akuumibwa n'amagye abaana be basomera bweru bw'amaze najja ndooza ye yamulekuba na Uganda n'agamba nti kati mwami Museveni kanzire eno naawodde eno wakaluwe kanaggwa amaladdeyo. Tukoye politics wa vandalism, tukoye politics w'ekivandulu. Abana Uganda kati beebereramu babuufu. Kazije ewo katono. Mukozi Sulaiman. Lieutenant General Henry Tumukunde kipya kichola bakyaleete eri eggwanga lino bannayuganda nga nawe mwe weetwalidde nti kyebagwanidde okubeera nga tumussaako eriso George nti kituufu 221 ye mukulembeze agwanidde okubeera nga tutwala mu maaso. Kale gwe akyatulaba oba ndaba njagala kutegeeza ebigambo bino. Tumukunde mutunuulire ng'omulyolyomi omukulu. Bayibuli yasoma ebigambo bino Katonda yabyogera. Tulaba obulyolyomi omukulu aliko n'ekyoya. Bayibuli yagamba, Katonda yatugamba nti zisanze ensi n'abo abagiriko. Laba omulyolyomi asse gye bali n'obusungu bungi naye ng'akaseera alina kaki. Eryo liryolyomi kabisa. Njagala okutegeeza kkiriza obagaana tegeera ebigambo bino byengenda okugamba. Mwaba baali ababiba mo Mugesha Muntu Byemalo Tumukunde ono eri akategayo omugenzi batunuulira abo bonna babeesije. Ompulira bulungi bwe bajja mu kiteeso kyabwe kya 1996 batunuulira ennamba y'Abaganda eri mu magye nga mpitirivu. Ompulira bulungi bagamba nti ffe ng'abantu abazzi tuli minority naye Abaganda be majority. Naye bwe tunaafuluma ebweru tugenda kuwangala tutya mu bannayuganda abo Baganda abo nga teffe batono ng'eggwanga lyabwe. Be bannannyini kuleeta biteeso yabyo beolaba kutondawo ntalo zino z'obadde olaba eza Koni Lakwena bagindi twala tugende. Naye ng'ekiteeso ekyo kireetebwa kutwala baana baffe Abaganda kuttibwa. Bwe ddayo otunuulira omuwendo gw'abo abayingira mu ntalo ezo Abaganda bazzanga makeesi abo baleeta ebiteeso boolaba. Olwaliro bw'avaayo nga ŋŋamba ekyo Paul kyeyabuuza ti musirusiru gwe gy'osiga tebannamu esooka kuvunda lumala ekola ki n'emera yakatwetonderako emirundi emeka era yakatambula eggwanga kyenkana ky'okugenda nga atambulira abantu baga nti abaayi Museveni ono mulaba yadde sinnajja ebikolwa bye sibikkiririzaamu kale atuweyo ebbaluwa eki ng'akyali mu buyinza gye muwandikira nti eno nsobi. Tulyoke tutegeere ti mwaba abaapulaninga biri olwaleero gyemulukusi nanti ensi egula mirambo lwaki si gwafa oba ogwa muganda obaana gwefa naye abaffe Abaganda abali wano oyo mwazze bwe gamba nti eryolyomi eriko n'ekyoya nkuba mukyamu bebo bosinkagana ng'olwaleero akunnyonnyola nga bw'ategeera ennyenju eri olulego Oluganda lukugamba nti omusu omuzadde tegufambwa. Agamba eri tebawuliriza kaakati Museveni gwe musu omuzadde kwabo. Olwaliro bw'oba omutunuulira essaawa zino bivuddeyo nga bijja bidduka embwa n'egoba kino kiba kyakafuluka ne kidda mu kasaka. Ate omusomola ne gufubutuka tunuulira abo abeesigye badde bajja ne layini yaabwe. Bakuuma oli kusigaza mu ntebe kusigalawo kano kona kakodyo obo bwonna buddikoyo bwekyana ekito eggwanga kyatunuddeawo. Wiiki ewedde yatugambye kano kazannyo kaabwe bano bonna ebbanga lyonna bw'oba olya kuggwa alaba n'awuliriza Bayibuli ekugamba nti alina amaaso tunula olabe naawe alina amatu kola ki wuliriza.
50 years plan kyali kiseko was a project gwebo bokitunulidde ekyo babyerabira bye batugambanga byabwe Bible shega nti mulabireko ku bikolwa byabwe abo bo balaba batunulire mu mbeera egi nti teri agenda kwagala Museveni kyonna kyafuze akibafugidde mu bubi abasiize kebbi nga program efundikire ebigambo byo bibumba ebigambo byo bisembayo neriba abantu ab'enakasike north njagala kubategeeza sibe bokka kubanga eggwanga ensonga zetuliko wano njagala kutegeeza bannayuganda bannange okubategeeza ebigambo bino ffe mu busiraamu tulina ekigambo kino nti oyo abadde n'emirimu emirungi gy'akola okufa kwe nga amaze otutuuka mu kabuli wali Katonda asindika bamalayika babiri abamuwoya ow'emirimu emirungi bamugamba ebigambo bino byenjagala okutegeeza bannayuganda la takhafu wala tahizan tonakuwala era totya kubanga guwatereeza ofuna bulungi naffe tugamba bannayuganda nti ku lwa Katonda ali waggulu ng'akyaliwo la takhafu wala tahizan temutya ate temukola ki temunakuwala leka abalyomi bagende bajja kuyitawo akaseera kaabwe abaali ku gwobote baaliwo olwali tukyayimba obote ne bano bajja kutambula akaseera kakatuuke bakole ki bafulumemu naye mu ebyo ebikoleddwa birisasulibwa ng'Ebbayibuli kyeyagamba nti kajja fuuka akabonero wakati mu ab'amawanga mulisiŋŋanyamu ebitala naffe tuli batunuule ntubalaba okay Tamale Juni nja kusaba obakabo obusembayo osibule n'abadde batulaba nebaziza nnyo abatulaba n'okwebaza ennyo Deota TV okutuwa obudde buno okujja okuteesa ku nsonga eziri mu ggwanga lino mpoziko n'okutegeeza abannayuganda nina foundation yange eyitibwa Lift a Child Foundation gye mpitamu okuyamba abaana n'okwebaza n'okuwabula n'okusoma obubaka bwammwe bwe munaaba mutuweereza sifa abagezi abasingayo naye Katonda yatusobozesa okujja wano ate tuteese ku nsonga eziri mu ggwanga lyaffe abantu bakuume emirembe gavumenti gy'oyagala leka ekusange ng'oli mulamu tukuume emirembe ate tulekeraawo okusiga obukyayi mu bannansi kubanga lino eggwanga lyaffe tetugenda kufunayo ggwanga ddala akuuma atakuumira mpiira okay ndoza ebigambo by'abakulu bano obiwulidde of course njafuna episodes ezenjalo okwongera okubeera nga mbakomyawo oyongera okubanyonnyoka ensonga kintu kikulu nnyo okulaba yes bano abazadde baneeno yes tuwulidde ensonga zaabwe tubategedde ate bo be bazadde bagenda kuteekerateekera bateggwanga oba bagenda kuteeka toffaali ki ku ggwanga Uganda betujja okubeera nga tutunya naye briefly kino kiva mu office ya Saba Minister the Prime Minister's office ya Saba Minister etegeeza abantu nti abaliraanye emigga musabiddwa okugiviira wakiri mubeereko mu booluganda ku nsozi ate n'abali ku busozi obwesulise ennyo muveeyo abantu musabiddwa okugogola emyala gyonna egiriraanye amaka gammwe ne gye mukolera okwewala amataba abalina obusolya n'amabaati ebitonya byonna nga bitonya mu bitereze n'ebisenge ebiri yegeyege mu binyweze oba enjwezo muziveemu okutaasa obulamu kivudde mu Prime Minister's office oba office ya Saba Minister tujja kuddamu okukwatagana sabiti ejja kuba ejja ne special interview ya Dr. Lawrence Mugange kwata ku yenjigizo kuba tochi mbyenjigiza by'eggwanga lya Uganda ne curriculum empya tongera okutegeerwa ddala kituufu ye egwanidde okubeera nga ebbulula eggwanga lya Uganda producer ange omala kujjukiza ennaku z'omu zijja kuba 14 mwezi gwa April 18 yes mwezi gwa April mwaka guno gwennyini wali eri ku hotel chiwire laguma sorry okay Winter Hotel ku Bombo Road that's near church ya Pastor Jackson Senyonga wagenda abanyumirwa nyakazanyo ka Pusong Ligao yegenda okuba final episode bakulaba akazanyako omulundi ogusemerayo ddala bajja kubeera nga bakakulaga ennaku z'omwezi 18 mwezi gwa April ku Winter Hotel okuyingira ijja kuba mutwalo gumu n'emitwalo ebiri abayimbi bangi nnyo abalyoso musobola okujja ne mu abanyumirwa akazanyako ne mujja ne mulaba episode esemerayo ddala ne mu Vigemon takumira mpeera abantu 10 esigadde nze Moses Wamala mwe bali kulaba wesibe 2 Ssaabasajja Kabaka Wangala.